Oyo mwana ajja kugwa mu mukutu. Embeera we yabadde mu kibuga Lukaya. So katongera okubeera nga tusaba embeera enno esobola okugwa abantu badde baddukanye emirimu gyabwe. Nenyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ayagala okuzimba nawe atandika okuzimba nawe ayina ekirowoozo, oyagala madirisa, oyagala nzigi za geeti, oyagala nzigi za galaji, mukwano gwange beera nga ate onkonako okweya enamba. Ensonga ezo tugenda kusobola okubeera nga tuzikwasaganya. Nja kubanga buli kimu nkikutuusaako era ojja kubanga oyitidde wantu watuufu. Nsooka ne ntuuka ku sayiti y'omukwano gwange ne mpima ne ndaba miryango gy'oba madirisa ago galina bugazi ki, ne nsobola okukola ekintu munnange ante ekifiitinga ekirungi ne ndabirwamu mba nsobola okuzikuteramu. Oba nga tolina mukwano gwange w'osobola kuzigula, nfunira kweza ennamba ate tube nga tukwasaganya ensonga ezo. Bigridge Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070669 812. Bigridge Junior School ly'essomero eririko kati.